Emirundi mingi ababaka abatula ku bukiiko bwa Paalamenti obw'enjawulo bazze bafuba okulaba nga balambula eddwaliro ery'e Lubowa nga lino lyakwasibwa musigansimbi Peneti okuva mu ggwanga erya Italy, wabula nga bano bazze baziyizibwa nga n'akakiiko akaakasembayo ke ka Public Accounts Committee akakulemberwa omubaka Honorable Muwanga Kivumbi Muhammad, era nga bano bagendayo ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi guno naye era ne baziyizibwa. Kino kyandiba nga ababaka bakyetamiddwa nga mu lutulo olw'olunaku olwaleero akulira oludda oluwabula gavumenti mu Paalamenti nga ye Honorable Ssenyonyi atadde Sipiika wa Paalamenti ya kuno ku nninga Nalong Anet Among annyonnyole lwaki akakiiko ka Paalamenti tekakkirizibwa kulambula ddwaliro ly'e Lubowa ate nga ssente ezirizimba za muwi wa musolo. So State for Finance, the Honorable Henry Musasi is here. Among the updates he gave to this House was that we have so far injected over $156 million through promissory notes. That's over 600 billion shillings. Right Honourable Speaker, one of the accountability committees we lead, Park Central, has been trying to access these premises to do our work as Parliament, and they have still been denied access. Right Honourable Speaker, I ask that you guide procedurally whether this government is not duty-bound to account to this country, because you cannot inject over 600 billion shillings into a project you don't want us to access as members of Parliament to play our oversight role, and yet you keep coming back to Parliament asking for more money. For what exactly? Mukwanukula Speaker Monga ategeezezza Ssenyonyi nti akakiiko kalina okusooka okukakana nga bwe kinaaba kyetaagisa okugendayo baakugendayo nga naye kwali beekenneenye ebigenda mu maaso. Just like you react even when you say anything, you react to it. But that does not mean that we are going to permanently stop people from going there. We have to go there. We have to go there. And there must be value for money. So what we are saying, let's leave these people who have just taken over the site to settle. Then we have a report to that effect, and all the accountability committees that are responsible should be able to go and see what is happening. Wano Honorable Ssenyonyi wasinzidde n'asaba Sipiika obuteetikka musalaba gwa gavumenti wabula gavumenti eveeyo ennyonnyola eggwanga omulimu ogukoleddwa e Lubowa we gutuuse. Of this institution, we would like to defend you. We want government to account for this money. They should not let you, the Speaker, carry their burden, because we give this money to you, government. The Speaker should not be accounting for you as government. Please do account for the 600 billion shillings. Carry your cross. Speaker Monga ategeezezza nti yasindikadde omumyuka we Honorable Thomas Taye bw'alambule omulimu ogukolebwa e Lubowa era ng'essaawa yonna waakuvaayo n'alipoota ey'ebyo bye yazuulayo. I requested the Deputy Speaker to go to Lubowa. He went. Don't say he didn't go. You are not his bodyguard. He went and he has a report to that effect. 2, the contractor of Lubowa was changed, and the contractor, we want to give him time. I have been in a discussion with the chairperson of the committee. We want to give him some little time, and then the committee. I can't even go together with the committee. Omubaka akiikirira munisipaali y'e Kira Honorable Ibrahim Ssemujja ategeezezza Sipiika nti amateeka agabafuga tegoogera ku kya Sipiika oba omumyuka we okulambula emirimu egiba gikolebwa ku ssente y'omuwi w'omusolo, wabula nga akakiiko ka Paalamenti ke kalina okukola kino nga n'olwekyo kaba kalina okuvaayo n'alipoota ennambulukufu eri Paalamenti. Parliament is guided by our rules. When a committee reports, what happens? We don't have a rule on what happens when it is the presiding officer reporting. Matiya Sekanjako yakusakidde eggulu erino ku Lwaki TV agaleero.